Tukwaniza program Akanya Keby'Emizanyo sports penalty na crispy unakulwa kusatu enaku z'omwezi 29 omwezi gwa musanvu mwezi tugutambuddeko go ina agufunjemu ebirungi webaze Katonda ate gwatana gufuna mu birungi era saba Katonda kuba yajjawo era yazaawo tuze n'ebintu ebyenjawulo nakolwa leero mulimu local sports mulimu international sports transfers zigenda maaso basonjola bajjawo batwala loan zigenda maaso KC7 signing omukongo simanyo bana abagattako naye betegekera league eddako muzinga 3 tuyingira league empya vira ye kyali awo ekyabuza tumanyi kyo bakiriwa Manchester United yavuddeyo negamba nti Ronaldo wakusigala Manchester United bino era kwefuna nakulwaliro sports penalty Akanya Keby'Emizanyo crispy natandikirako ndowooza ku baana abawala aba Crested Crane timu yaffe yagenze okutukiikirira mu mpaka za Olympics ezigenda obeera mu Birmingham nga olunaku olw'ejjo batuse mirembe nga ne captain yabyegasiko Proscovia azanyira ali mwange lya Bungereza nga sinaba kuwa kyonna ndoza tugendeko mu group gye bayimiriddemu group yabwe erimu okusomozebwa kungi nti omutegesa ali mu group yaffe singa okwewunyisa nti ye Bungereza te mu rankings eza ensi yonna eza netball team Bungereza yekulembedde Uganda tuli mu kifo kya mukaaga mu Africa atasinga ye South Africa tuli maso mu kifo kya 5 kanozo tugezezaako okujja maaso kuba timu yaffe yo singa yo simbi nungi naye obuzibu balina bwa finances kuba ne mu kugenda bade bakusondera nnyo ne bajjako eno ne bagendako eri ne bagendako eno naye ndowooza bajja tukiikirira bulungi nnyo n'ekyenjawulo ekiriwo nti neera mu group yaffe abalimu abamaanyi mulimu Northern Ireland oyo naye si mwangu kuba ne mu rankings ali mu top 10 mulimu eggwanga erya Bungereza nga bwe nkugambye tujja so kansukenkuwe kwano ku group stage nga bweyimiridde osobola okubanga otegeera tulimu antisobolani anenge tutasobola tujja kugulawo neggwanga erya New Zealand ku saa zijja kuba 12 nga July naku z'omwezi 3 gutusookawo naye then uvanyuma 3 mulumu tuzeeko Trinidad and Tobago oyo naye by the way twamuzannyako mu Olympics ezagwa natukuba naye kyemanyi bafunye okusomozebwa oba bafunye okuyiga okumala okusobola okukompitinga n'okuba timu ezasobola bakuba season ewedde bayina mu Malawi oyo bamuzanye naku z'omwezi August naku z'omwezi 4 naye ate ekyewunyisa nti neera bano tutawo mu kibinja abalinga batusinga mu rankings ziri timu ziriwo 2 waliwo timu ya Bungereza ne timu ya Northern Ireland ziziringa ezitusinga mu rankings tuli mu kifo kya mukaaga tusenvuddeko era tusuubire nti wajja kubawo okuvuganya okw'amaanyi abaana bawala batukiikiridde naye ate kinalabyemuko ekiyinza okubanga ekyamazeemu amaanyi ad organization yabwe nga bagenza okutuuka eri nga buli omu ayambadde bibye tusuubira nti betegeka okuva ku the word go nga mugenda timu nakwa mu tracksuit kyekisookera ddala engato neba nga tezifaanagana naye at least nga muna mambadde engato ziraga nti neera you are Ebola oba ekitegeera twagenza okulaba nti neera bagenza okutuuka eri waliwo ayambadde nigina waliwo ayambadde crocs waliwo ayambadde ngaate ziri covered waliwo ayambadde buno gato w'abakazi kati twegamba nti teyali organized ng'etuuka wali naye kansipe nti bijja kukomaawo mu kisaawe tujja meaninga business nga buli jeera naye kirala kankusomere ku line up y'abaana nga bwe bagenze abagenda otukiikirira abali si bapya nnyo nti neera babadde bagenda era tulina abalina experience nga mwana muwala Ayera oyo azannyira wali mu kilabu ya NEC yasobodde okuwangula okubaka okwateekebwa mu Uganda kilabu ya NEC yavayo n'ekiwangula era Oyera yali omu kwabo abasawo omutindo ogw'amaanyi abamu ku bazanyi baffe betuyina mu Stella Oyera nga wenkugambe golo shooter tuyina mu Nasanga Shadia oyo naye golo shooter Irene Ayalu oyo naye golo shooter tuyina mu Mary Nabu naye golo shooter then captain Peace Proscovia naye akuba maaso then mu midi court tuyina mu Bagala Margaret tuyina mu Achani Jessica tuyina mu Lunkuse Nora ngoyo naye wing back then ba defenders tuyina mu Nampungu Joan kijukize ekinyonyi bayite empungu kiba wagulu nnyo simanyi bana yo muwanvu nga erinnya lye bwe ligamba tuyina mu
tulinamu Shakira, tulinamu Anisa Muhammad onaye goal shooter. Ndoza bibamu ku bagendo tuchikira bayina experience bafunye okusomozebwa okumala bazanye friendly zibadde nyingi nnyo babadde ko walimu aluwa babadde ko eggulu nga bazanya ne select ezenjawulo bagenze tuchikira tubasabire emikisa baveyo n'emidali nga bulijjo kirala kyenyinza okuwaako ku timu ya Crested Crane nti ba competinze mu competition ezenjawulo era bazinga baziwangula mu 2018 baliyokera mu Olympics ne batava mu kibinja naye nga bakola bulungi nnyo bafuna experience emala bajja sobola okuparticipatinga mu Olympics zezire Birmingham ne kubalala abagenze siba net boboka wabula n'abemisinde naye twafunyemu enyiike batujita ndowooza nti neera abamu ku mpaji luwaga abemisinde ye amuyitano oyo omwami atwangulidde omuddaali gwa meters omutwalo naye yavuddeyo nategeeza nti tayinza obutakolaki obutadduka namubuuza lwa nsonga ki n'agamba nti ye ekisooka omubiri gulina okuwummula tujjukira nti atuddukidde mu mpaka za World Athletics Championship ezibadde wali eri mu USA natuwangulira omuddaali avuddeyo n'ategeeza nti neera ayinza obutasobola competinga mu zino mpaka olw'ensonga omubiri gulina okuwummula ate ayinayo n'empaka endala zagenda okuparticipatingamu omwaka ogujja tulaba nti ate zisembedde kumpi zino zebakavaamu ate omwaka ogujja gye ziri mu August n'esomezi nga 24 World Athletics Championship yagambye kabere ready participatinga muzo omwaka ogujja zino tali ready tayagadde ku disappointinga kwa tulabye ensinga USA tyabaya abazanyi eno ayite bagenda kudduka eri ne Alima Nakai tugenza okola naye avuddeyo n'ategeeza yadde ku list kwali bamutaddeko naye ate ayinza obutasobola ku participatinga yate ensonga zizanjalo Alima Nakai ne munani Alima Nakai ne Nanyondo bayinza obutasobola ku participating olw'ensonga za visa zoze ensonga zibalinga ebekwasiza nti visa zirimu ku ekitali kituufu bayinza obutagenda naye ate era Uganda tuli bagagga nnyo mu nsonga z'emisinde lwakuba nti tufunye disappointment nti omwami Cheptegei era ye defending champion wa meters 8 mu Olympics kitegeeza tagenda sobola zi defendinga mulundi guno lwokuba nti tagenda amu ku baddusi tuli bagagga mu baddusi by the way wanga tokimanye tulina abaddusi bangi nnyo era tututa abaddusi bangi kamba kusomereko wano katosoba ngo bategeera mu kategori ez'enjawulo mu baami tutute Abu Mayanja oyadduka 1500 tutute Alon Adoli oyo adduka meters 4 kotola kisaawe emirundi za jiba meka jibe ebiri tuyina mu Victor Kiplangat oyo wa marathon bake Kiprotich je adduka amanya gamuloza mugalaba Kiplangat Kiprotich Kipsiro bono galaba gegamu tuyina Tom Zedriga adduka meters 8 ezo za Alima Nakai tulina Jacob Cherimo oyo abadde mu World Championship ezibadde mu USA naye yajja kudduka agenda kudduka meters 1500 nga bulijjo ne meters omutwalo tulina Emmanuel Otim wa meters 1500 ezo gundi za adduka Cheptegei naye tagenda kusobola kugenda tulina Tassis Ologot meters 4 ne meters 2 meters 2 za kafubutuko odduka half a pitch zodduka era kiba 10 kwa kuba bala muntu 10 mba mudu akafubutuko kote pitch then 200 mamudu half a pitch bagendo tuchikya then mbakazi noza bebo mbakazi tuinamu Linet Chabet Tolech yaduka marathoni Sara Chelangat yaduka meters 1500 Peros Chemutayo yavudde eri kusaidiza USA mu Olympic mu World Championship azabe gaseka kunuka meters 3 steep chase tuinamu Stella Chesanga meters 1500 ne meters omutwalo gumu tuinamu Jacinta tuinamu Shidalina agenda kuduka meters 5 tuinamu Scovia Ayokol agenda kuduka meters 2 ne meters 4 tuinamu Lecho Zena Chebet agenda kuduka meters 5 ne meters omutwalo gumu nomula tuina Alima Nakai ngabwe nagambye ayinza obutadduka abadde mu meters 8 bebamu kube tuinamu abagenda okusobola tuchikira mu wali mu Birmingham wabula ate kyewunyise ekirala kwa omulundi ogusooka Uganda yasobodde okutwala abakubi b'ekigo ekyo kintu nakyogeddeko ne ku Mande abakubi b'ekigo tubatwalangako nato omulundi ogusooka kubanga tuba tutte tukatusubire bajja tukiikirira bulungi nnyo nozanga sinnawo mulamu ngenda kumawo n'ensonga ya Buddu oluvannyuma lwa Buddu okuluzinga emipiira ebire gy'omudiringanwa ne draw 2 kimutwala wa mu kibinja kibalimu ne singa akulembera obonero 13 kibinja kyawe mulimu Singo
mulimu Kyaddondo yakava ku bagolo zibadde 2-1 ekyewunyisa bakyusiza ne coach nate batukidde mu luzi oza kampu mulemuko katono malenkomewo n'ebisi wange mabega nangamba nti abebuddu ku luno tebabalabiza ku njuba buddu yo nga yo eyina ebizibu byayo nga yo simba abazanyi babi kyengezezaako mugamba awona bya Mali TV nkwaniza session yaffe eyokubiri edirire esemba ndowooza ejyokusemba tugende program endala ezida ku Mali TV tuwerabira ku nyiga kadde ku YouTube channel tubako, ku Twitter tubako, program Akannya Keby'Emizanyo. Tulina shows nyingi, tulinayo eza politics, tulinayo ezabanoonya, tulinayo music shows, tulinayo kamba kasabu tukuwa buli kimu nosobola okubanga nawo okutta okitegeera. Kandi twandikire ku timu ya Buddu ndowooza. Buddu bamala okuzinga emipiira ebiri. Okuli ogwa Kyaddondo gwa mupigolo 2-1 n'ogwa Bulemeezi n'ogwa Bululi ndowooza kuba golo zalinnya ku 0. Oluvannyuma lwa Buddu okukyusa coach. Ngamanyi nti coach ye mubi. Jukira badde batendekebwa musajja mukulu amanyikiddwa nga Steve Bogere. Steven Bogere abanguli ekikopo ky'amasaza ekiwedde naye ate kyewunyisa nti bamugobye. Ate ekyo nakyo tulina kikyusaamu nga nze kyendaba nti coach waluzinga emipiira ebiri kitegeeza mugoba. Nakirabyeko ne ku timu y'abawale ya Cranes yabadde mu ggwanga erya Morocco. Tineera abawagizi abasinga bali bagamba nti coach bamugobe. Ne ku micho kyaliwo, micho yaluzinga omupiira gwali gwa Niger ndowooza. Buli omu yavaayo agamba nti micho yakole ki bamugobe. Era ne mukulu Magogo n'avaayo n'agamba nti neera amwada omupiira gumu oguli enaku z'omwezi nga 2 September ogwa Tanzania nti bwe gumulema ng'asibula nga ekyo kiba kikyamu abazungu batusingira. Nti omuzungu ayinza oluzinga emipiira jisuka n'emipiira nga ya season namba nate nasigala nga akola ki ng'akyali ku mulimu akyaguyina. Tukirabyeko ku Manchester United nti Moyes yali Shosha abadde yali ku Man U nenga aluzinga emipiira nenga balaga bakyali naye. Tomalamu coach manyi kyekiri ku timu ya Buddu abagizi bagamba coach agende nenga si ekikyamu coach yavayo n'abagamba nti no ye nga ye talina buzibu na timu naye ate waliwo balida manager amuyita Crash ku komiti yaabwe naye bagamba nti amutegeerera yagala osayininga abazanyi ate yasayininga abazanyi b'ekibugo batajja muki jukira Buddu yajja abazanyi nga 10 kyenkana obo kitegeera abazanyi nga 10 ate mubagala be yazaawo tebatungana mutindo na gwabo abaaliwo babasobola competinga mu Masaza Cup geno season. Kati Buddu ali mu kifo kya 4. Can you imagine yawangula ekikopo season ewedde kisingo yakoledde obole 13 kuddako Bululi nekuddako Kyaddondo. Can you imagine Kyaddondo season ewedde tyavadde na mu kibinja kuba bagobye ne coach gundi yabadde yadde coach ani amuyita ali awo Kibuli coach Magasi yabadde coach wa season ewedde naye ate bamugobye nti bakola compete zeno season kitegeera naye ati Buddu zobuzo nabye ku Buddu bobuno mwenyinza okutegeeza nti Buddu ekisooka pressure team tiwaluzinga emipiira ebiri abawagizi bagibanyira mu kiti kiri ekyokuwangula ati buli waluzinga emipiira ebiri abawagizi ne kukola ki kuba otula mabega kawo nti neera Buddu ezimu ku masaza agasinga abawagizi omupiira newe gubeera Bulemeezi bakulaga nti bakola ki nti bagenda ne bagulaba naye ate katulaba balandisa okuluzinga kati abazanyi balina pressure nti no bo bamanyi kintu kyakola ki kyakuwangula kati gobo ojja coach ate balandise kuluzinga buluzinzi ne coach golese omupya Ibrahim Kirya abadde ku timu ya cha abadde timu javuddeko abadde ku timu abadde na mityobola ana timu javuddeko abadde mu Super League najja ku Masaza naye ate game yesoose ya Kyaddondo bamukubi ate singa okwewunyisa n'obunafu bwensinza olaba ti Buddu ekubibwa timu ezisinga obunafu oba ezinyomebwa Kyaddondo akuba atya season yava mu kibinja bagobye ne coach Bululi buli omu gwazza akuba atya Bululi akuba golo 4 ndoza nawo kiraba nti neera abagizi
waliwo ekintu kyasobola kukkiriza nti tiimu ewangudde ekikopo naye ate Kyaddondo atava mu kibinja atazza kkubye goolo 2-1 naye ate nga coach ate n'olese mupya oba ogezako okuntegeera nti obuzibu bwa Buddu si bwa coach no just abagizi balina kukola ki balina kugumiikiriza balina emipiira emirala giri 3 ndowooza balina okwemitinga second leg bakyasobola okuyitawo kuba mu bibinja 2-3 nti buli kibinja bajjamu 2-2 ate owokusatu asobola okuva mu bibinja 2 nagenda nga best loser mu kibinja so akyalina chance ekola ki eyitawo alina obubonero bumeka buli obubonero 4 oba ekitegeera kyasobola okuyitawo alina draws eziri 2 alinayo win emu ne dream ze points ze 4 akyasobola okuyitawo so temumusalira nti coach yaza nti asobola takola ki nedda ze Buddu muyinamu essuubi akyasobola okujja na competing nate omupiira gwazza kate muzibu esinga okwewunyisa addako singa akulembedde analuzinga mpira yadde nakina gumu obogezako okuntegeera nti kati muyinza okusuubira nti coach bamukubye guno omupiira ate ogujja is a must win no siwe kibeera mu mupiira nedda win y'omupiira bagibala ekoze eki emaze kuggwa kubadde okimanyi nti neera ku example y'Ebungereza emisingo ogubeera abasinga nti tiimu mu Bungereza teri tiimu ntono olaba nga season eggwa nti Man City erizanya Aston Villa naye ate nga Man City akulembedde table naye ate bakulaga nti Aston Villa sawa ate omutindo ogw'amaanyi nimukulembera goolo zali 2-0 obogezako okuntegeera must win teri must win mu mupiira temukisuubira tekisobola kubaawo so ab'e Buddu musuubire tinera kusingo temusubira must win ate simu mugenda kuluzinga no siwe kiri naye finaliza utenava yakuba yeyo ko kijjo sobola era bainayo ka friend kebagenda okuzannya nako lwaleero ka Masaka Select bagenda kwegezesa ate ekyo kocha tukoledde ku pressure nze bwenda abantu lwakubanga akava kuluzinga omupiira kocha oli mupya tunetegereza abazanya taddeyo ka friendly ate inayo omupiira ku weekend obogezako okuntegeera kati ekyo ekintu Buddu nze Buddu nganze bwenkugambye nti Buddu njesoobiramu bingi okitegeera nti erina emipiira gyali emirala 3 erina obubonero 4 akulemedde alina obubonero 12 amusinga obubonero mmekolo obuza butono si bungi nnyo okitegeera ajja kujja kusinga nabajjeyo draw simbi ate game ezimukubye ezo timu ezimukubye Kyaddondo Bululi asooka kuzikuba second leg obanga ali serious fega namizanyo tugamba tukkiriza wini ngemaze kola ki ngemaze kutuukawo timu etulaze timu erabise obulungi ennyo mu masaza gano timu ya Bulemeezi erabise bulungi nnyo bo wini yabwe ba wini yabwe nabyeko jajjaawo ngagamba ku luno batakuba mupiira guno teri wini bayinza funa ndango jeke eno era bavude ne bakuba omusajja golo za 3 kyewunyisa era atebagala okukola ku mpira y'amasaza gyezigiri weekend ejja Buddu mugenda kwata timu ya Singa ekulembedde simanyi oba kinagwa kitya awo ne transfer zigenda maaso bifugana mu transfers e Uganda kansoke nkuyiseeko ndowooza mu timu ya KCCA bali wali mu ggwanga erya Kenya bazanya kambi ya Sokap bane batutte baana bato naye temwademu n'abakulu abagendeddemu naye first winner ebagiri register inzo bemalo kuba Njovu FC mu ggwanga erya Kenya katusuubire ekyenyusa kiri kimu nti timu enkulu ate yekola tugatekola bulungi ekola nate ya under 20 ate ekola bulungi ola baade babuza lwaki batutte KCC okayoka mu Uganda no kikiva ku organization ya timu ero go under 20 express yes mujana eri organized na ate KCC na under 20 ina under 17 teyo njawulo gye bayina era bali wali mu ggwanga erya Kenya ba participating bulungi nnyo bafunye wini yawe esoka tubasabire ebisima basobola kubanga bakuba empya nyonyo ekisaliwa bafeyo n'ekikopo kirala kituyinza okwogera ku transfers ebweru teri mawulire gamanyi nnyo ebweru okujjako transfer ez'enjawulo ezigenda mu maaso ndowooza ne friendlies ez'enjawulo timu ya Bayern Munich yavuddeyo n'ekuba golo zabadde 4 Sadio Mane yavuddeyo n'akuba Akannya ekyewuunyisa nti Mane tumusubira nnyo mu zipena naye kuno yavuddeyo n'agamba mujimpe penalty era buli muyamwewuunyiza n'agikuba ne badde bamukutte era ekyewuunyisa naye nze nga Mane yandivudde ku bintu bya penalty ebyo era omunne yadde Saginabuli bamuteze ne penalty n'agamba mujimpe oba ageza ko building confidence mu bazanyi banne nti asobola okukola kibamusuubiramu era Akannya yavuddeyo n'akasaba era n'akakuba munda malo ndala galondoza Ronaldo yavuddeyo n'ategeeza nti ye nga ye Manchester kwali tibwati mwadde mwagala Atletico Madrid naye yavuddeyo n'egala tujja kwetaaga tene hagaya agamba kimu Ronaldo ndi naye obachi ndi naye obuzibu Ronaldo buli wewe Ronaldo yavana signing mu ndagaano ye nti neera singa Manchester atechika mu Champions League bamusale omusala gwe 50% obongezako okuntegeera
techatukira Manchester United yakola kite yakiika ne bamusala manyi Bungereza kusalirawo si bya kulina ate balinde ate muddemu mwogere si bwe bamusalirawo era sawa za singofuna sente nyingi mu Bungereza yesala afuna emitwalo 5 ejja dola kati sazi Ronaldo afuna emitwalo giri 25 ejja dola kati nga yo muzanya laba wa maanyi nyo ofuna izo sente naye atete naga yagambye bakyali naye n'ekirala Ferguson nga yakoze omulimu gw'amaanyi nnyo kono omwana Ronaldo kuba mujje wala era yavuddeyo n'amutegeeza namugamba kakkana wano we waka ate Ronaldo yagamba agala kumulirako mu timu ya Sporting Lisbon yatandikira omupiira ate maniera agekola ki emwetaaga n'ekirala kiyinza okwogerako ndowooza kya Chelsea Raheem Sterling pesa ddungi nnyo nga bwe nagambye mabegakaawo ne Koulibaly naye si mubi wabula pulira tebagala bako namuyita Julius Kounde naye ate Kounde avuddeyo n'ategeeza ayinza joininga timu ya Barcelona simanyi lwaki timu abazanyi asinga beyunira Barcelona kuba ne Rafinha yali agenda mu Chelsea ninagamba agala agenda mu timu ya Barca Lewandowski naye yaveo nategeeza nti Barca ye timu yadde egomba okuzanyiramuko kati simanyi Barca bagizuddemu ki kuba Barca yo nga yo teri bulungi yes ate kyewunyisa ate egula abazanyi ab'ebbeeyi so kandi toyina sene ogula Lewandowski obukadde 3 nogula Rafinha kyo waliwo okubuuza waliwo ekitali kituufu abo timu ya Arsenal game Jason yakubye golo zabadde nya kuzira ku timu ya Chelsea yamukubye golo zabadde nya kuziro era Jesus avudde nayo so mutindo gw'amaanyi nnyo nakuba golo timu ya Arsenal season ejja it will compete ekyo ndi sure Arsenal egenda ku competing era mugisuubire okompitinga kuba abazanyi bali ku pick ata coach aguze bulungi nnyo yalese Zichenko yalese mwana mlinzanyi kidanga nga Jesus yayongeddemu awo mwana mlinzanyi bamuyita Marquinhos ne midfielder amulala muyita Pablo Vieira mapesa gesima bitimwe ekyaganye okugula za timu ya banafe aba Chelsea erowooza weri eri bulungi nnyo simanyi kuba yakalita ba defender ne strike omu ate nga siwe buzibu bwabwe nze bwenda basiwe buzibu bwabwe ne keeper Chelsea no buzibu bwa keeper tisawa zino keeper abo okubiri bamwagala mu timu ya Brazil emwagala ate Mendy siwe ndo jamu kubisa FA omukubise Premier omukubise Champions League ekiyinza obutasoboka ne timu ya Spurs nayo sayinize mu mpesa gayo ya oluvanyuma lw'otali Charlison mu Brazil nereta ne mwana mwenza manyikiddwa nga Bisoma bakasendinga bazanyi 7 sofa kan imagine bazanyi 7 naye gwe Manchester United bakasendinga bazanyi bali basatu Eriksen avudde ne yeyanjula nakolejo ku training wali ku Carlton Stadium ne yeyanjula eri bazanyi banne ne bamubuuzaako nagamba interview ategeza nagamba nti yenga yo muzanyi ready competinga era ali physically enough to compete in Premier League era tebye bisinga obasimanyi lwaki abazanyi abasinga wagenda ku club agamba kimu nali negombo gizanyirako ne ibanga gangena ku PSG leke kimu kyevayo nayogera simanyi obaka bakakodio kabwe nga bo kyanyinzo sembyayo nga program egwa ndowooza e transfer ya KCCA yalese musayi mtamanyikidwa nga kigonya yamuje mu timu ya Express je yamuje akuyako Toro United yakubirako bulemezi nga muri 2018 yavudeyo ne musayininga uzajja kuba pesa dungi lijja baya kombinga season ejja necha chenyizo sembyayo abawagira timu ze Uganda lije tandika nazo mwezi nga 3 September abafunye license bazifunye abaganye bakyaganye no zaka producer ngambo budde bugenze manye ebinyuma bigwa byokya nyogero kwebaza go naji badde kwe Mara TV webale kulaba era sogenda program nyingi nga jeziri waliyo sports show waliyo music show waliyo politics show nyingi nnyo kankusibule ndowooza welaba